Ala simuze mukasira kalinga kyakuba mbadde nkuba. Sia. Kakati simuze mukasira kalinga kyalina mu episembi. Sigana kubya. Osaze nga kaddiwa. Nzona bala mujina myaka jambo. Yegwe. Hadi nakachobula. Singa nakuyadde dda. Handi kati sijjo oli mukateze njirimu. Kati tegeeza lwakwati kwa respect. Tontolanga mwana muto. Tambula nkusange. Tambula. Kaka lotambule nkusange. Mwetu. Omuchafu okujjidde. Yiba nayo kwatawa. Yita wano. Kalubani asula wano. Yita wano. Lengera. Tontola kumpaka. Byabyo byankugambya nti kulembera ng'ogaana. Ani nsobola okwetwala. Kiwulira. Kubanga okimanyi tosobola kuntwala kumpaka. Kugambya kulembera ng'ogaana. Tosobola pozi ngajagadde. Tosobola. Kulembera ng'ogaana. Onoonoza ebitakwata. Tosobola. Amaka gange ogaagaza. Era manyira abo bajjowa. Ogaagaza. Manyira abo. Ate nga nkyaliwo kumpaka na mirembe. Ebyo byabano byambufumbo. Yabyabagaana okufumba. Oba tunobanga tunoba gwa bufumbo mufumbo kinki ofunye mu bufumbo. Mbweyagalira. Obufumbo busasula ki? Mbweyagalira. Omusajja nasule waka ennaku 2 nga tasula waka. Nze njagala era singa mugamba ati sula buli lunaku wane era singa. Kyolanga wamuwunika. Naye sikyagala abana baine mbawunika. Omukyala yeekuumira ku mulembe nina essanyu okukwanjulira banno Banyondo Glam. Bano bakuleetedde ekizigo ekipya katale ekiyoyota olususu lwo ne kijjamu embalabe enkova eza buli kika binnamakula enkanyanya endwadde z'ensusu zonna wamma n'odda buto era n'okuuma ekitiibwa kyo. Nyondo Glam basangibwa Dubai, Abu Dhabi, Al Ain n'okwetooloola ekyondo kya Buwarabu. Gwali e Uganda basange Nyanama okumpi ne Movit okubira ku noti 775 M5 noti 8 oba gwali e Dubai kuba ku noti 524 680 noti 778. Nyondo Glam tukukuumira ku mulembe. Nyina engero zange zagenda kiga mpolampola. Omuganda yagamba Omuganda yagamba teko kanaga entubiro etakumire tekwasa ku nkanaga kitegeeza ki? Amanyi Oluganda amanyi okunfonula engero ngendo ekituvunuulire kuba nange njagala okukimanya wadde mmanyi okukyogera naye baana ba maama mulowooza n'amalako maka gano nkedde ku maliiri ku makya ku maliiri naye si byangu bwenti bwenzuukuse naye nabadde nfudde njala gendako mu ddwaliro omukazi yabadde anzise n'olwaleero mwannyinange teyakoze eki oba mwannyinaffe teyatawanye kudda simanyi ensonga zinamukubirako esimu nga teriiko naye omukazi ali comfortable yebaka ali comfortable ayina omuvuka gwa general last time era omusajja teyakomawo kubanga omusajja nze sinamukubako kimunye kuba lwenna jasagala mbalimbe naye olunaku lw'eggolo ng'omukazi akola ki nga nyo atuma omwana amazzi matumbi kati omwana nga mukola kimwana mubadde omwana nga mubadde okola kitogenda mama omukazi alina abuuza omwana amazzi gano agenda kutumye nti senga abadde alinako wantumye senga yaŋŋambye kati kaliko okukwasa senga omukazi yanzije ekikumi yampalabudde ku ttaka yampalabudde kuno nono ku lubuto nyinawe ebbwa naye yampalabudde omukazi yansise bw'ati neguli neegira bw'eti olengera paka eno wewati paka wano ono omukazi mutemu asobola n'okutemula kiyinza obbagamba era genda kunteerako pulasita naye baaba omukazi yankalabudde yansise alina amaanyi aye jjukira nze sikyagala kulwana nekyo nambeera musanze wakaawe nwanagane naye yankululudde kale kono omugulu gwe gwasse wansi nankulula newano nyinawe ebbwa ndene wano naye bibaawo byansi byonna nyina okutuukiriza mishoni yange sinamutta sinakola kyomba nga sizze ku mishoni yakutemula ze sirina kyentya bwemba nga ola kurescuinga someone's kids ne mama gyalima bombi tawummula ajja tukwasiza koze ekimanyi babeera balaba teri
mufu awo mula emirembe nga ezadde libonaabona taliyo naye nga mwasuza mutya abaana bammwe sinababuuzaako ibanage mwadugula akazi ka Kanyondo Gleam ibanage amawulire ga Nyondo Skilling School mwadde gategeerako ibanange abagula ku mataka ng'ennaku zino mwesibyesibyemu Nyondo Estate Experts mudde mutunoonyeeko baana ba maama twakoma kuwoono yaani nabalaka mukyaseevinga kitalina buzibu era nze nziramu okubagumya ne mbagamba nti bw'oseevinga naffe oba nange Nyondo Rosette esente yo betugitadde mu kampisi omanyi omulimu omuntu gw'oseevinga naye akasenteko ate saa zino abaana kati bajja bangi Rosette nyambako namwasereza ng'ezettaka naakola bwati kati nenga obatandikirewa kubanga bwona alumba omuntu ajagamba oli mukunkolako nsajja olwokuba naawe otunda amataka ononya katale oyagala kalonyeza ku nze biki bikano kyenzibwaliramuuko naye nga abantu bangi balya sente z'abannaabwe kyesiwagira era kyessaagala naye nga batubakikolera ddala balya sente z'abaana balya sente z'abantu balya sente z'abannaabwe obwesimbu gubeera mutima ekintu ekitali kyangu kati mbasaba asazewo okunneesiga n'omutima ogwo akasente ko batukasuddemu muki mukamwa kampisi kabeera very safe because this is me, this is who I am. Sikyuka seegaana sikola ki Nyondo Skilling School kino kiddemu era nga mbagamba sijagaana kuba nga nzija wanokumesho ate nga nekuyisawoko ku bulango bwange bannange bakama bange babeera balinze kaakati n'ekirala nkuutira abaana abalowooza okuvaayo gye mbeera muli okujja wano e Uganda ate muli kuwiringa kuddayo oba olina omwana wange talina kyakola okitegeera olina omwami gwo talina kyakola kati nze ndaba abaana bakola gundi liquid soap bakoze akasente kaabwe n'omukyala gwe kyobaako nga yekisampo ina omukyala gwe nasisinkanye ng'ali kutambuza liquid soap ye nga ye omanyi tulekerawo okunyooma emirimu omulimu gw'ovaako n'obeera ng'okola ki kati kambabuulire Katonda alina engeri gy'atuteekerateekeramu bulondawo ne weeganya era omwana gamba nze nibana kino sakikola nze kati Rosette wano mu nsi yamu bwe sirina mulimu gwe sisobola kukola kasagubeera nga gulimirwa kasagubeera nga gukkirizibwa nga tegunkwata mu mateeka ng'okoze kyaki sirina mulimu gwe sobola kukola ne bw'ongamba Rosette wona kufuna ssente zange okuba bulooka wadde simanyi nga bazikuba nja kuziyiga ddeyanipe nzikuba nzifulumye ne bw'ongamba Rosette kati jangu otambuze wano ku mmere yiino jangu ogitambuze natambuzawo ku mmere nga ne mu restaurant yange gye natandika nga ndi mu pakiyasi yafu ng'omulala afumba nze nampa neetambuza nga sifayo sabala kumanya abakosa amaaso bakusamu amaaso nze nga buli olide ngenda kuba naye nagula restaurant yange nefuna ogwenkola naye nafunayo n'omulala ffe nga tutunza mmere bwe tuti kugundi kwonna abalowooza nga balowooza nti oli failure kubanga kumbe gumanyi ky'oli kukola sukali nze neegomba nnyo era tunda omuntu yenna ng'akola n'emirimu egya wansi nga teyeeganyiza murespectinga nnyo n'okusinga omuntu atula mu office kubanga abayi waddeyo kyamaanyi nange akola famire yange olwakiri kangende nkole ki kangende nkole abala gye bali nagamba kabeere mwana ngamba tuze gye bali omulimu n'omugabo asobola okujja n'okola mu kampani yaffe nga kirina nagamba I cannot do that n'abala bampeeddewo dda amateeka ali waka talina kyakulya talina waasula ali ku street ali mu mbeera eyo n'omugamba kati dya tusobola okuproducinga ebintu bino tugamba nti katufuneko obugale nga bwobwo tulinawo oba entambula yiiyo tulinawo bakale nga piki osobola ogenda oderivalinga nga bantu fe tubafunye nti ogende wano nti I cannot do that nze ntandikira ddala ku kisookebwa ddala nti kira kinobeera nga antumya ekizigo nga sina ntambula gye nina nga tali wala nnyo nzirukawo nembitwala nembimuwa era ebiseera bisinga nderivalinga ku magulu gange waba wantu nga sobola nga nsonga waliwo kebu ng'atambula wakimba neemenya nakati kola bwoti sookole bwoti nze Rosette seeganya ne bwonga kati nkwadde enkumbi genda olime genda okole kino genda okole kiri kyekinyambyeko okubeera nga nkyali mulamu kyekinyambyeko okubeera nga sirina muntu ajja nkaabirira at my back Rosette I want my money because I hate that. That's why nkozesa akasente akange kubanga nteekamu amaanyi gange gonna neefunayo kenkola kikenfuna nebeera content dinako kati omwana waava inampa akasente ke Rosette njagala kino lazimu nina okukimuwa era kino nakyo kankibagambemuko bakirandisi bange nsaba munsonyiwe benaweereza ku bintu nabaweereza ku bintu ekyabaddewo ndowooza kino nja kujja nkyogereko specifically nga kiri ku eyo ensonga kyabaddewo ne nebaza Mukama nti Rosette nina omutima gwange
naweereza abakirantisi bange products zaabwe imagine naziweza kuva mu Uganda nenzo bana abaddaabo abakulira services abanyaba ku delivering over UAE kati omusajja buli wano ebintu abirina ekiro nga nyuse kati wabirina n'abitwala nasindika package zaali 15 kati n'asosolamu zaatwala n'asosolamu mulaza zalina okutula kubanga ba delivering according to the location waba agenda okutwala ne bagawulira kutwala location oli kwolo kati package zaali 15 ezisinga zaali zigenda Abu Dhabi n'Alayini era zona azikola kinaseka wamu kati zaali zikyo tabule bwana naziwa omulala kati manazifa mu office 5 era zizakola kize surviving kati zine 15 sije zizo mu motoka ngakyonya akera 12 agenda akoleki handiko ku supplyinga products z'abaana oba deliveries zaabo. You know what happened? Akasera kenkuba yatonnya nnyo enkuba negenda etonnya. Enkuba yatonnya negenda ku bintu by'abaana yatonnya kwefunda ezo. Ate Dubai abali baddeko Dubai mumanyi nga enkuba ebadde etonnye. Etonnya kyenkana wera bikiriyonona oba ebeera etya. Tonya jiteringa wano obukola bwebuti yo eri flat nga bwogera bakati enkuba wetonnya lete tola amazzi tegakkirira okusinzira ku ttaka lyabwe amazzi gawera buwezi ne gajja ne gakola kinigamira era mulimu abafa mulimu abantu abafuna obuzibu abantu bagaba ne gafa kati emmotoka yali agipakinze obukosa amazzi ne gajjula talina mwakola kirwagijjayo niyo okulinejja ne yegattako niyo okusatujja ne kola ki ne yegattako package ezo ne zifa nyina omwana yampeza dirham 10 mu ebyo 2 ng'omwana oyo ayagala ddagala lya hips kabina kugeza ku bbeere n'okubanga nga likoze eki nga liyimiridde ayagala okukola ku ntumbwe kale ebintu byali bingi kati products ezo nga sizirina mu store wange sizirina ffe nga ffe kati nga tesisi wange ani yazikola kyazina yakamule kuzitika zaakajja kale mga baba walokera nti wono kamukuwe kubanga nzisokola kisinnatika sinnaleeta nangamba it's okay ningwadira mutumu ebyo ngomano yazinsindikira nezija ku simu neziwa baba napa byonna birina okumpa mwana koza lubuto bintu byakwekolako omukyala benga nabika buki bulungi lubimu ebyo ebintu byera bya bbeeyi kamu muntu alabiri kakati omulala yampa 8 omulala nampa zaali bana mu 5 n'abalala nala wapa bana mu 5 na mwendeka nga bo be Saudi Arabia kubanga abaweereza ebintu kati banene abaddagala bali ba Uganda omu eri wasatu w'eddebya ow'eddagala ery'olwenda mu 8 nedda lwali 9 n'atusindikirako 8 ne wasigalayo 10 n'agamba ajja kukikola ki ajja kukituwa kati abali yate n'akukituwa kati oyo omwana nga naye waawa mu Saudi Arabia kati baana ba maama ebintu byonna nga byonna bikola ki kugamba mu nsi mu business ezitukola loss nawulira nga ndwadde abasajja nga abaana bagamba looza ati ebintu byaffe bampa ssente kati abampa ssente benjagala nnyo okusooka okufuna kubanga sagala balumya buli bagambe bw'omwasa teyeefiirayo bw'omwasa tetagala kumanya kati ng'abamu balooza n'okulooza abapya tedi mubazanyira ku bwongo akasente nakoze eki nakalidde okitegeera kumbe saalidde kaki kasente kubanga sikikolangako era sirikikola omwana wampa ssente ze tinjagala kintu kino nakiri nga bwakimpadde abenjinga ebintu ebimutuukako ate balooza nti ndi mulalamu ebintu wana nabibalaga nga maze bipaakinga kuliko n'amanya gaabwe nti bino byagundi nawe byali era omusajja obyafiira mu mmotoka byonna ebimu nga bikyalagako amannya kwakyalaga byonna byakoze eki byayononesa njuka mulimu empeke mulimu eddagala essaano mulimu biki ebintu ebirala ne bikulula bukuluzi ne bikola ki ne bigenda mu musajja nebyoloneka byonna saakwasa mu kitole n'ekyo abanvuma ne batandika okunvuma nyina voice note awo nsobola ogikupulayingirako nsobola ogibapulayingirako ne mumalaki ne mukakasa abanvuma rozeti oli munyanya libatakisuubira naye nga kisinga okwewunyisa nti kizibu kyakunyumira muntu mulya mmere omwana nga mbanyumire ne mbalaga n'okubalaga ne mbaga nange nekiro mukimanyi nti ekituufu kyekino nti ebintu mbiraba kyonna kiri naye wadde byayonoonese ngenda kukompaseetinga abantu bagamba zikati tutwala kumpa bintu byoze pasade zange oli 12 nangamba ayagala ssente olwo nangamba ayagala ssente babeere nabalaba ebizigo bwebityo 45 meka ne bagamba tuweereze ebintu byaffe omwale nayombako nga polisi kyayagala kati ne bana abali batumizza nga tebana bakufuna byabwe nga bonna ne banzira nga bagamba rozeti twabivuddeko feesi twazikozeseza twabivuddeko kwegamba emmaali yali engandoza mu bukadde 5 kyenyinza obagamba kunze si ssente ntono era ku bizinesi yange kiba kiki okitegeera ezimu tezivudde mu sports nga zivudde walala era nga so akuddayo gamba nti okubutekayo munaga kyonna kiri kubanga zimpa nenzipaakinga
naweereza nezija nfuna obuzibu bw'amaanyi nnyo naye nebaza Mukama nti naweereza abakkiriza bonna nti ffe tuwe nabaweereza ebintu byabwe. Kati abantu abatakkiriza bali 4, oli 12, waliwo olwenda oyatwako 8, babeerawo 4, 5, waliwo n'omulala yali wa full package yali ey'ebisatu. Bo ne bagamba kati tukyagala tuwe lulimu ayogera bibye naye nageze nze tolingako bano ab'essente entonotono kati nasigazaawo n'owemmeka oli 12 era nga naye nkukakasa mukwano ngenda kukuwa ssente zo nze wadde nabikola nembibaweereza ne mukiraba nammwe nti nabiweereza naye kinkakatako nga nze okubawa ekintu mwala kyabasasulidde kati eno lyosi ebeera ku nze. Bano abaddabu we nabagamba okubaako kibakompaseetinga bayogera bubi. Kyoyinza okumanya nti omuwala abo gw'obeera mukama we kubanga nze okubawa obuwi products bagende basaplayinge mbasasule that means mbeera mukama waabwe. Naye okimanyi nti n'omuwala abo mu kiti kino wenyimidde mbanga mukama we naye ate yeye mukama wange n'okweguya nze yeguyaye nga tenze muwa ssente. Bayogera bubi kati naye nze kakkana lwaki nti kampani eyo yannyambako okuba nti neobeera nga nyina package emu egenda Fujeira ngibawa ne bajjako lya mu 40. So omuntu obalamu n'otula n'ogamba banafuna erege nabo bagenda kumpa ssente tunaddamu okukola nabo tunasigala in good terms tunasigala nga tukola ffenna kubanga ye kampani eyannyambako timabegako luli eri omwana abeera ali Fujeira mulina okulinda paka omwoza abaana be Fujeira gye mugenda nti omwana ali Abu Dhabi mulina okulinda ne mukola kiri mugenda oba okyalinda ng'ono yasooka ku orderinga ng'asazeemu agamba sikyagala sente naziggyeewo okitegeera so n'oluzinga ba clients bwe bati so bano abantu b'ekirungi kyabwe wadde ajumanyo nayo ka package akabeya ne bakaba ne bakatwalayo n'okujjako dira mwaga era abaana mbagamba ne bagamba nomunaga delivery zo zammwe zaddamu ameka era terekawo ka delivery charge ko ojja kakola ki ojja kasasula oba oli Fujeira oba oli Al-Ain oba oli luddawa oba oli luddawa Abu Dhabi ate nga wala kubanga natera kugendayo n'onya amafuta nga gaddira mu bino gano okkomawo naye ng'okoze ddira mu 200 osigazaako mmeka lunanaga ssente zisinga zikoze eki so kati obalamu nti nokuteya packages 4 za 200 ojjako just 30 emirundi emeka emirundi 4 osigala osevinga kati mu bwongo bwange ne ngamba just kakkana nzeeki ani azuukuse Jowa ng'asaze ng'otidde okujja njogera nnyo wasuze otya maama ng'oli simaati ka tubabuuza omuntu aba yasuze bagamba tutandise okulaba babuuza bati nasuze bulungi wasuze otya olakwano katono njala kugerako naye ebigambo ebitonotono tulakaawo ndabanyako kyeyankoze kati wabakola atya nze bwako yankoledde bwati bane mbadde nkyakagamba ngoze otya kamaama watereddemu sinaterera bulungi naterera bulungi obweno bwakutuuse bwakunyumidde obugoye neyazanya singa obugoye bwantuuse bwe bunyumidde bayite enkoko y'omwavu anti omuganda agamba enkoko y'omwavu teggwa meebaza obadde baneebazizza dda kati niyo naakujjukiza anti munange omwavu nebanange ebigambo bino bibi kakati nomuna omwavu bwakuwa enkoko buli lwakulaba ngakubuza bannange enkoko yakula bannange enkoko kati eri kuki bannange enkoko kati yazaala omwavu akuwa engo kubagamba nti enkoko y'omwavu teggwa meebaza bekalaba akujjukiza nange kyenkoze nti ogwe bwakunyumidde munange sengera bwebale gyewe ogamba otya endisenga nti eyo okadde aliwa ate ate awumuddemu kakali kyembale mbagamba kyekyo baana ba maama nze temuntya mujje mukole orders zammwe asasudde akasente akasasule naddala abaana bali Saudi Arabia abaana bali Saudi Arabia njagala kufukamira mbeebaze ate nakuzino kati muntegeera nnyo n'okusinga abaana ba Abu Dhabi mu UAE akaseka ndinga nebaza abaana ba Abu Dhabi abaana ba Abu Dhabi nga banjagala nga bansapootinga nakati bakyanjagala bakyansapootinga naye ate ab'e Saudi Arabia mwakisussizza Saudi Arabia simala Riyadh Jidda
ekibuga kikirala ekiri awo Mekka olwona bali mu byalo banange munda z'omukwano naye nga siba disappointing nanga kasite nga omukampa nabagamba nze nyina wensevinga nenga mukama jjo wampaddeyo kana akasente nti kano kankajjako mu blessing ojja kuba ebintu bikutambulira kitegeera so tukole ku sikiriini zaffe products zetulina nnyingi nnyo olina ekikuluma jangu mbuulire tuba tusobola okusalya amagezi temubeere naye eyo mugumira endwadde endwadde neekula ebadde genda okujjanjazibwa emitwalo 10 osanga yakadde 10 ofiire awo so mujye muneebuuzako ebintu ebyenjawulo lweze kino nkiyitamu nze mbawo obudde WhatsApp tulina 2 era zonna ngenda ziteekako awo ekwanguyidde gy'oba ojjako ya Uganda oba ya Dubai ekwanguyidde gy'oba ojjako obeere ng'okola ki ng'okola udda gula ttaka njagala skin products njagala bedroom products njagala products za infections nyina ebirwadde nyina kino nyina kiri okitegeera tulina ebintu ebingi ebisobola okukuyambako Nyundo Skilling School ogamba nti kasente kange abaana bandise okusevinga n'omunnange si byakusaaga era tutandika very soon byongamba very soon just not tuli mu kutandika anytime from now batuggulawo kati abaana abasinga bana bandise okusasula oli agamba Rosette nze sina kukyeyo munnange wana e Uganda ng'olina akalimu keweekutteko n'okanyweza n'okawa ekitiibwa n'okateekamu n'okwagala aho wallahi ofuna sente n'otegomba mutwale ku kyeyo I'm telling you the truth ekizibu ekitulema kiri ekintu kimu we are not creative omanyi njagala nnyo basomesa n'obagamba amazima abanyiga munyige nti oba nkuddala oba ki waliwo abantu abamu nga bo balookingirwa mu bakozesa emu taking risks omuntu yenna kazi bangambe nyina olubuto mwana wange akuze lwaki simuzzaako nemukola olubuto lwange mundoge mwana agaana okukula aveemu nga nakola ama akuze ekyo yikyabyo nali ku kamera ndabya kuba kabonero k'omusalaba simanyi kyategeezezza oba omwana akyali muto kyagezaako tegeeza simanyi naye nga nowagundi mulindako nakumawo najja wano netukwata ebintu byaffe n'agenda nze nsulawo ng'omuntu naye agenda nakumawo n'agenda n'akomawo mbadde nkyabagamba waliyo abantu abamu nga ffe twalookingira oba nga mwalookingira mukozesebwa omanyi omuntu anaafuna you know that risk takers that are entrepreneurs because you don't mind kyekigenda okuva mu kyo ng'ogamba ekintu nkyagala I have to create it so it is better to create jobs for yourselves than seeking for jobs tuula omulimu tutandike gwa waggulu kati for example guno omulimu ogulaba guno omulimu tegwetaaga ssente mpitirivu nnyo ntugamba nekola liquid soap jiki shampoo shower gel petroleum jelly sabuni ow'ensusu biki bizigo ebyensusu tekikwetaaga ssente mpitirivu nnyo okutandika weetaagisa akasente katono ewaka wennyini wookolera okitegeera twetaaga zino machine zisinese ebbeeyi ezakola ki ezo zijja luvannyuma nga kampani egeze keso kyaddemu amaanyi n'okigejjesa n'okigaziya n'okiwanika okitegeera tulekerawo okulowoozanga okukozesebwa kwokka kiyinza obagamba nti ensolo ekogala yekola ki yekugwa ku bbuwa ensolo yekola ki ekwagala so ye bannange baganda bange mama yeebase mama okedde kwambala bugoye bwodda sibadde bazikoowadda kafunako nekaseko n'okuba kale ezimu maama yazigabidde ani sisita yaffe gwe bayita Beniti yabadde Beniti nange namugambyeka yakulegeddeko ntono naye bwe naava utazikugyeko nazo kati asigaddemu akafansonyi simanyi naye nga yazinzigyeko ezimu naziwaganya ati yabase kati lwaki taata wamudda komawo waka kubanga luli bwenaliwo teyakomawo kirona kati ekiro kyeggulo saamulabye yalaga waji ali mulamu nakubyeko essimu teyiga uyo nno mulamu wange wasuuza otya munnange Benya. Ngaza kulozi. Mukola kino. ndagenda maama Kote bidomola ngenda leeta amazzi. naye mulwadde ndagenda naye olwokuba mbadde seewulira bulungi nga mpira mulwadde mwono omwana kuva ggulo
Abaddemu. Mwana mulamu. Genda okwate ebidomola. Abaddemu olaba n'oba ng'omukute ku bwoti mulamu wange wasoza otya gwe tobuuza. Tulako wano otubuuzeeko. Ng'oza obukaza komando ng'ogukuluma. Nenga wasuza otya? Olaba kye wankoze? Kunumbagana. Kulumbagana okimanyi nti nosobola okusibisa nga oli mu maka ago buno si butemu. Ekiraba? Nange waba ontuusizzaako. Owa. Ate wano kino ki? Wagudde biyoze sakkuludde gwe yankuludde. Nakuludde. Wannumbye mu maka gange. Singa tewannumbye bino byonna tebyandibaddewo. Gwe yankuludde gwe just gwe wagudde bubi. Naye wannumbye. Muleka eri amaka gammwe ne mujja namulumbagana bannammwe mu maka gange. Anti era kyali kireetagisa kunkulula nti onfulumya wabweru kubanga wano mwannyinange nange okunfulumya ssebo wabweru nsule wabweru kati bano abaana bo tebasulayo wabweru wosuliza nze wabweru. Obanga wakula n'ova mu maka ga kitawo n'ogenda n'ofumbira. Kati gano ga mwannyoko tegalinaako buyinza. Sigalinaako buyinza. Wadde okukyala seetagisa kukyalayo. Tegalinaako buyinza. Sigalinaako buyinza. Gwe bw'otyo bwe wannumbaganye. Okwega simanyi ennyumba kyafu, simanyi atoyi nkyafu, simanyi waka wakyafu. Bakukwatirako. Singa waze n'okyala mirembe n'otanonooza bitakukwatako. Tewandibadde na buzibu bwonna. Sandifunye ebisago kale saakamanya abaddeko netereko obujulizi. Olaba eno yonna tuufu wankuludde oba ng'ekibbi. Olulala temujja kuddamu gwo. Kulumbagana bitabakwatako. Anti nze kati mbagina omukusa. N'omwana obudde yali akaaba. Ono Derek. Bamuwuliddeko ng'akaaba? Nayisibwa ng'akaabirayo eyo munda kati kambuuze. Talya ani emutali emmere. Nsobola omuze amutwalira. Olumu. Gwe saabugambe ngenda ku misi. Olunaku mulya olunaku tulyawo tuba tulidde ekyemisana tetulya kyaggulu tuba tulidde ekyeggulo tuba tetulya kale kimu mulya kimu omulya ekyemisana tulya kyaggulu tuba tulidde ekyemisana tuddamu kyaggulu ate mama naye bwatyo yeyo eriira mama gwe olya bikadde wabula yagalidde okwerira olabika bulungi olina munene munnange simanyi oli lubuto. Abaana beetaaga okuzzaako. Beetaaga okuzzaako. Oba ensonga embeera gy'olimu yabuto yalwera okusumbuwa. Kuba kuva dda bw'otyo aza embeera ze okulula abantu nga bagoba ewakaawe. Ennyumba baali bagizimba manyi baagitandika naye ozaala kwogera bubi naye ono maama wammwe mugula nekukubeera wano eno ennyumba yali nzimbe oba mwana yagisangawo oba yagisangawo nga bweri bwetye kakati buno obutebe bukunyumira okutuulamu buno nga bw'obulaba kyekyakuzzaamu sofa ennungi yazali yagula kubanga tonakujja wano eno edda nga muli omugenzi mugundi mulamu waffe nga mwali munakwala olabika bulungi kale neziri muno nga nnungi muno mulimu ebitebe mulimu dayiningi byaddawa byonna. Naye omwana wange yalina okusoma. Byasomesa mwana. Omwana wange yalina okusoma nga bamugobye nga ate ssente teziriiwo. Ogwo katunda by'omu nnyumba. Ate ennyumba yo kasita ebaawo gye tubeeramu. Bino bibeera bibanga bimuli. Kazi osulawo? Sula wali eri mu ntebe. Omwana waasula. Naye n'omunange wampisiza mulamu wange siri kusonyiwa. Naye mulaba omwana waasula.
Muri Beniti asula wa? Asula eri mu kisenge. Asula mu kisenge kya maama. Gwe n'osula wano kali ne kabeera nkali wakati kali kanayo akafali so tekanayo akafali so gye kali. Era naye waliwo bigoyegoye. Bigoyegoye kwagwa. Naye oli maama. Nsaba otuleko wano okubuuza ku bintu ebimu. Nsaba just otule mu mirembe si ku mpaka. Oli maama. Beni nagwe banzalire. Olina abaana bameka? Kuba tumanyeko Beniti. Naali muto gwe tunaakulaba. Ate Beniti gwa mwazala. Osobola okuba nga oli maama naye tuna mutima muzadde. Olina omutima omuzadde. Nze ekibuuzo mbadde nkireese bubi. Ate singa simulina singa. Naye otuwa okutuukiza ku kino nze omugenyi omuntu omukulu kati abaana bakuba otya? Waliwo gwosanzeko ekinobole. Era alina ebisaago bakuyiga butabambula. N'endabika yaabwe bw'olaba gwe bw'omutunuulira. Omuwala yali munene naye konna kajjudde amagumba katono. Kavubuka awaga. Ate amuwaza ati. Anti bw'omuwa emmere nje tayagala kugejja. Akola figa. Alyako katini. Mutera kulya emmere kinaki? Tera kulya kawunga naye mukene. Era wakaba akawunga nga twatutuusiza enva nga tufumbirako ebijanjaalo. Ate mukene abaawa boyiro era ebijanjaalo kasita mubeeramu ennyaanya n'obutungulu. Temusiika biba bya boyiro. Biba bya boyiro. Ne mama kwalya ne Beniti nga komyewo ku ssomero. Beniti ate ye tabirya. Era yagamba ye tabirya tajja bbirya. Tabirirako ddala. Kati yatera kulya mmere ki ne maama? Maama yabirya. Era naye tatera kulya era Beniti by'abaaliddeko ne maama naye byalya. Bali bafumba akamere akaabwe. Kamere nga ki? Tooke, mulimu akanyama, ekyennyanja. Maama anyirira bwe gye mukoganira nga maama ye waliwo n'akola ki? Maama. Olina omutima omuzadde. Emmere gye mpa abaana emmere ezimba omubiri. Teri kisinga kiriisa n'emmere gye mpawa. Omanyi buli kibuuzo. Ffe okumegga nedda tetusiika. Okimanyi tuno nga tugenze mu kkooti tetusobola kumegga. Okuva edda nedda nga tetusiika boyiro yakola. Ne bw'oba olwadde n'ogenda mu ddwaliro bakugamba kendeeza ebisiika lya ku boyiro. Maama kala akanyama kiwale n'akatooke. Batera okukasiika bakaba kaboyiro. Akasiika. Muwulaba. Enzo engeri gy'okuze emyaka ebyo mba njagala. By'oba oyagala. Ate Beniti naye akuze emyaka. Beniti akyali mwana muto. Ate ye muto nnyo. Kati mba sikitegedde. Omukulu by'alina okulya n'omuto. Kati bano bagwa mu kategori ki? Bano bagwawa. Kati oli mwana muto. Naye nga Beniti yali mu sayizi yo n'omulenzi. Beniti mwana muto nnyo. Muto. Kati ye akirizibwa okulya ebintu ebyo. Nti era nga bw'omanyi abaana abato abayagala nalya ku mmere yo. Kati erya ku mmere yo. Gwe weesiikira n'olira akanyama n'akatooke. Muwaako ne kweri erimu ekiriisa. Munaye gimuwa. Muwaako kawunga. N'ebijanjaalo. Bitali bisiike. Oyo boyiro kulya mazima. Beniti abirya. Tabirya era agamba nze maama bino sigenda bbirya. Tabirya kudala. Naye nga maama yabimuwaako batabimuwa. Waliwo olwo yabimuwaako kko n'abigaana. Era teyaddamu bimuwa. Maama obiryamu mwagala okugira. Okuzimba omubiri. Ate obubiri gwe muzimba sigulaba. Kubanga n'obugere bwe naleese. Bwe butuuka n'oli omulala. Ate nga wandibadde mukulu ku ye. Nze muno mu nju ntyamu bisaanyi. Yakuba olyawo nga bikutambula munda wonna. Ababeerawo nga tebitutambula. Mwabigumira. Ne bibatambula temusobola kumanya ko mubimanyiira. Toza kumanya kitanyi kitambudde. Bw'ontunuulira bw'otyo mbalira mu
mwekimubalalu mubategeevu. Ekisaanyiwo ekituuka okuntambulirako ne sikiwulira. Nati kati mulimu okumanyira ekintu nga nawe naddawo negamba nti kati olaba nga bwenyina zino enviiri tinazimanyiira naye kati gwosobola okuba nga ozisibye ate maama ffe ezizisiba tuziyina. Nti kati mwola ogenzemu entondo si kyenjogedde ngambye ti kati enkuba kyakulabira kukazi kati zino enviiri nazimanyiira kati naawe gwe badde ozisibye ne zikkoonako bwe ziti kiyinza okutwalira kikazi nga kana akakuwe nakamanyiira ate woza obutakasobola nti mba nakikola ki nakimanyiira. Tetwabimanyiira. Kati nange kyebadde nga mwamanyiira bisaanyi ate nze saabimanyiira kati namanyiira bino kati saamanyiira bisaanyi. Naawe ojja bimanyiira nga ffe bwe twabimanyiira. Ngenda kumalawo ebbanga ki olowooza? Ettonotono ly'ogenda okumalawo. Lyakuba limaze okumanyira ebisaanyi byammwe. Kati omuntu agenda kunywa akacaayi ku makya gano? Kacaayi tujja kukanywa ssaawa nga 5. Ssaawa 5. Olukanywa kati kiba kitya? Kyonda nga kyesibye. Omwana kamala ogenda ku luzzi. Amazzi akimye olutu nga 3. Olutu nga 3 kati go gaaki. Ajja ateekeko caayi. Yalina okukima amazzi wamala ogakimye ateekako caayi. Kati maama nga gukola ki? Nze neekaddiridde. Weekaddiridde. Amazzi gagenda okukima atulabira 2 emirundi 3 2 byonna byaki? Era obudde bwange buli obulaba. Kiki oteeka mu muddo obwo bwetaaga amazzi. Kiki wateeka mu muddo ogwo? Omuddo gwange ngwagala nnyo gunyiriza awaka. Nina ebintu bye nakuzudde mu 2 by'okaayanira. Obukyafu n'omuddo. Toyagala kulongoosa wakaawo wagambye wakweredde okuba ng'ofumba. Naye muno nga abakyala bafumba buli omu alina kwafumbira. Nimbala sikiwulira nko nti abamu bafuuwa mmindi, abalala baliisa abasajja bintu mu mmere, abalala mu byakunywa, buli omu nakola ky'abeera akoze, bano ne basimba ebidagala, abalala ne banaaba eddagala, abalala ne beesala amadagala. Bingi babikola kubanga mbirabyeko. Naye sikirabangako muntu gwe balookingidde mu bukyafu nti gwe wojja okufumba amaka gajja kuba gateredde mu bukyafu. Wagenda ku musawo kinaawe ondagirire ku njiga obukyafu. Gwe linda lwendinoba. Mulabe oba ndinoba. Oli wakufumba paka kufa. Paka kuwulira bubi. Nja kufumba paka. Obukyafu wange buno. Obukyafu bwe. Kubanga era wafumbye ebbanga kati si ttono. Ate nga mwobuli. Ate ng'omusajja kati gwafuuka omusajja kubanga kyoyogera kyatambulirako. N'omugaali tojja kusula waka n'asula ebweru naye ennyumba yagyezimbira. Muli owulira otya mu mutima okola ekintu kifaananako bwekityo omwana wa munno omutambuliza mu mbeera efaananako bwetyo nga naawe ozadde onoono gw'olina mu lubuto ayinza okubeera omwana omulenzi. N'owulira nti omwana wo omusajja yamuwunzawunza. Mu kumuwunzawunza tategeera yatambulira ku ntoli bamuleka mu kasalakkubo nga mwana wo omukazi yafuga. Owulira otya? Nze saamuwunza. Asajja laata. So ne wasula wabula yabeera akola ki? Aba asajja laata. Nze saba nneeyumba. Aba asajja laata ye. Nze. Banaiba bahadi wamepeshe zaabwe. Wali naye alirubuta alimulya kagumu. Nitago genda leta amazi. Genda mama leta amazi. Naye omwana ne mulwadde era muleke mbambi. Agenda aleeta amazzi. Agambye agende. Agenda aleeta amazzi. Onjagaza ki? Onjagaza ki? Genda aleeta amazzi. Genda aleeta amazzi.
omwana muleke kiki omwana mulwadde era onakwendera kukima amazzi alina okukima amazzi ati akiki nti mulwadde alina okukima amazzi bw'abeera obuwunga mulwadde osobola omukibisa fuluma amazzi ogenda oleeta amazzi olina omutima omubi oba nguyina oba siguyina genda leeta amazzi awo toli muzadde ndi muzadde toli muzadde Ndi muzadde. oli muzadde tolina mutima muzadde oba nguyina oba siguyina atambula genda leeta amazzi weeyisa bubi bweyeeyisa bulungi kale togenda gikungula eno ensi togenda gikungula kozi gwe gikungudde anti kati nange sijja gikungula naye ate era nze nze kale sisobola kutulugunya mwana wa munnange bwentyo omusanzeeko enkovu okutulugunya tikitegeeza nkovu era nziina ku mubiri kubanga era obasawo obakuba nokwata omwana wamu nomusibira munda mu nnyumba nokasibira omubundi nokatayaaya aliwo gwe nasibirayo taliyo aliwa Derek aliwa taliyo aliwa taliyo aliwa mundage kyamukulage mundage taliyo mundage ali mundage anti kati tewaawo mundage kyaliwo taliyo bitawo mundage kati lwakyonziiza nanti bitawo mundage naye nkubuulire mulamu wange mbadde sisuubira nti bwoti bweweeyisa bwoti bwoli gwe mundage ayi lwaki ontayiza yitawo genda mundage taliyo gwe yitawo mundage empisa niyo mwezifunamu ki zenziriwa mwabalina ennungi muli mutya kale kyonna kikiri naye era ennungi zina zibayambira ki tujja kungula maaso eyo okungudde ki tujja kungula emyaka egyange gikyabulamu aye twenkana nze naawe tetwenkana mwenga bwenkutunuulira bwoti tunuulira bwoyambadde tetwenkana no ndi wagunge ndi wa mwanyinange tunuulira obugoye bwoyambadde mu maka ga mwanyoko obugoye bwe nyambadde oyagala nyambale ntya nga bamaze wahaddeko ebikopo bye wahaddeko byonna biri bweru biri bweru gali bweru kyonna kyekiri naawe oze mu maka ga mwanyoko anti yes onabeera mwanyinange nsobola okwambala nga ogigadde kubanga there's no any way can seduce him andi sibbaawo wange naye oyagala nyambale ntya nga wankosezza ebiwanvu binkosa oyagala nyambale ntya era singa abadde yambadde biwanvu tewandima olusa kutuuka kyogana nadde kyekire kinadde wankululidde era kyabadde kintu wandirowoose bwoti oli musanyufu buli anyingirira byo byemukola bwemu n'empeera ntereyo kati nsasulwa genda kuluzi leero mpozi nga siriiwo awo mulemu gwo kubanga mulwadde nga tewali buzibu kagende ndeeta amazzi tekiwa makulu kwata engoye genda oyambale zino zijjeemu genda ojjemu ezo engoye ogende oyambale ogende ku luzzi alina okwambala zino ezikola emirimu wanje fulumayo genda oleeta amazzi naye gwe nnyabo onjagaza ki kikyonjagaza lwaki tonneesonyiwa siri bwe nkulwana naawe lwaki tonneesonyiwa sigenda kulwana gwe nnyabo owulidde kyenkugambye siri bwe ndikulwana era sigenda kulwana kanabo bamufunyeyo n'abagenzi temulina bagenzi naye nga sigenda kulwana bwotwakira mulamu wange sigenda kulwana omwana mulekawo omulemu omwana mulwadde kiki kyonjagaza sina kyenkwagala oyagala ki omwana mulekuli mwana nange wamwanyina agenda ngaebaduma olwaki munda mugwe ogenza okunda ekiwawongole siinamu mutima toli kiwawongole naye omutima gwoze simanyi bwolowooza nabwe okola mu bintu byo nyabo ojja kutambula onviire sooka ugende sooka ndakugeye sooka ugende
Ebintu byange ntera biriyeyo tabula muzilengenda bwe sohoka enzu yange gyendi. Kitegeeza ki? Bwe sigenda wenda kunkola ki? Ndaza kugukubita. Obira bana Ndagukubita. Mulamu obira bana sohoka. Sohoka gyendi. Ize. Sohoka. Nkuba. Sohoka. Nkuba. Uraza gusohoka. Sina gyendaga. Uraza kugenda. Sina gyengenda. Wowe? Sina gyendaga. Ate unachogera kunkola kino kuulya mazima. Omwana sisigenda kulwana nawe sirirwedde kulwana. Nze nako ebintu by'okulwana sikyalwana naye mu byonna. Mubeere ku kale n'emitima egisaasira abaana okuswakiira oliyagala okulwana sirirwedde kulwana sigenda kulwanako ebintu by'okulwana kati nkuze. I respect my age and I can't fight with you. Yes. Uravuga iki? Ne respectinga emyaka gyange sikyasobola kulwana era si willing kulwana naawe. Emyaka niki? Emyaka niki? Sagala kumanya by'ongamba neze nkugambye nti nno uraza gusohoka. Uraza gusohoka. Yogera olwange. Uraza gusohoka. Sijja kusohoka. Oba kusohoka. Sohoka enzu yange gyendi. Sijja kusohoka, sijja kugenda ati byempulira. Uraza kugenda. Sijja kugenda. Sijja genda ene nyumba ya mwanyinange. Ate wagisanga wagizimba dda. Twabeerangako wano tulina emirembe. Omukyali muno sofa set, engeri waliyo dining, nga waliwo ogundi yali nnene nnyo TV. Kitegeera. Ndaza kugukubita. Uraza gusohoka enzu yange. Sohoka enzu yange. Sohoka enzu yange bitegeeza. Sohoka. Nsohoke. Nsohoka kirulimi ngene mulamu wange naawe. Nkugambye genda. Tambula onge maka gange bawaza kunkyambala. Soko n'omwana ali luddawa. Mwana ki? Ono omulenzi. Mulenzi ki bw'obuuza? Nadde okuwadde oli mu kuŋŋamba. Omwana yeebase. Nagambye omwana yeebase. Kale tumulabe. Mwana ali mu mirembe gye yeebase. Simanyi kikyo njagaza. Yamuteekawo. Yamuteekawo. Ready? Sokoleka omwana wuno gyali. Naye mukyala gwe nomunnange oli muti. Nze saagala kunsubwa. Nze lekera okumanyiira. Tomanyirira maka gange tambula onviire. Bw'obanga ebyo byonza okunonooza wano mu maka. Oli mutemu. Nze mu maka gange saagala muntu anyingirira kusukka we yandikomye. Oli mutemu. Ekituufu kiri nti oli mutemu. Tambula onviire. Bw'obanga wajja kunonooza bitakukwatako. Omwana eyo munda. Bw'olabye abadde ki? Awo abeera owuwo bagamba nti nno azaala ekibi akiwongerera. Kati omwana singa badde mwana. Bw'olabye abadde ki? Si mulamu. Jangu olaba embeera gyange. Si mulamu. Mulamu muki. Naye toli muntu. Bw'olabye yegwe definition ya muntu nsolo. Tosanzeeyo muntu nga mulamu. Nekitegeeza taliyo. Singa abadde ogose omusibira yeeri. Omwana abeerayo nga omusibirayo. Aba eki kyoba onjagaza. Lawonekana geje kafaananamu abaana bona balabika bubi. Gw'olaba balina bulemu? Obalabyeko obulemu? Obalabyeko obulemu? Obalabyeko obulemu? Egeno yona giwafa. Nze saagala kumanyirira maka gange. Saagala maka gange. Osobola kunzijawo. Nja kujjawo. Tosobola. Tosobola. Tosobola kuntwala. Jangu laba obucaafu obuli eno. Jangu laba obucaafu obuli eno. Ojja kuntwala. Jangu laba obucaafu obuli eno. Jangu laba obucaafu obuli eno. Tutaatuuka. Saagala kuntwala. Saagala kumanyira maka gange. Jangu neno olabe. Jangu neno olabe. Jangu neno olabe. Ojja genda. Jangu laba obucaafu obuli eno. Saagala kumanyira. Omulaba. Saagala kumanyira. Omulengedde. Okumanyirira maka gange. Balaba obucaafu. Lekera okumanyirira maka gange. Obucaafu obuli eno. Labayo. Mulabe. Saagala kumanyira. Wakanga w'abantu. Saagala kumanyira maka gange. Tonzijawo. Tonzijawo. Waliwo munyama lwabukadde. Tonzijawo. Munyama lwabukadde. Sigenda kukuba. Munyama lwabukadde. Tonzijawo. Tonzijawo. Oyagenda. Tonzijawo. Tambula. Onviire.
Mimi kama kusana kwa Kongo. Tuanze. Mkangi. Ujagenda. Watoto wakunzi jamaa. Ujagenda. Baba uita mkazi. Ujagenda. Kibao. Yamulongi. Kwanza nganesi mide. Yamulongi. Nganesi mide. Yuma makaga. Neka nefulumye. Tosa kufulumya. Yamulongi. Tosobola kufulumya gasagadde. Oya kufuluma. Tosobola. Egwe. Tosobola kufulumya gasagadde. Tosobola bakadde. Tosobola sala kukuba siri kulwana ne tutola kumpaka. Fuluma. Tambula nzije. Fuluma lwaki mpaka. Ochime tosa kufulumya kumpaka. Labaka wafana wonna. Nagambye byabuchafu biveko. Andi kati. Byesonyi weto ndamuno mbisa mukamwa. Kola kutola kumpaka. Tambula ngogoberere. Kulembera. Tambula. Waba kulembera n'obwo. Okaze tosa kuntula kumpaka. Kasa nyo nakola mwe. Ala simuze mukasira kalinga kyakuba mbadde nkuba. Sia. Kakati simuze mukya. mukasira kalinga kyalina mwe episembi. Sigana kuba. Osaze nakaddiwa. Nzona bala mujina myaka jamwe. Yegwe. Andi nakyobola. Singa nakuyadde dda. Andi kati sijja oli mukala teza njirimu. Kati Kitegeeza lwakwati kwa respect. Tontolaga mwana muto. Tambula. Tambula nkusange. Tambula. Kaka no tambule nkusange. Mpita. Ochimutosa kunjia wano kumpaka. Tambula ntambule olaba basitambule. Ositambule manya ati mbanga. Kwageza n'osigala yena. Tambula. Uragafa. Rakavuni mwetu. Omuchafu nakujjidde. Yiba nayo kwatawa. Yita wano. Karubani asula wano. Yita wano. Lengera. Tontola kumpaka. Byabyo byankugambye nti kulembera ng'ogaana. Ani nsobola okwetwala. Kiwulira. Kubanga okimanyi tosobola kuntwala kumpaka. Nkugambye kulembera ng'ogaana. Tosobola kozi ngajagadde. Tosobola. Kulembera ng'ogaana. Onoonoza ebitakwata. Tosobola. Amaka gange ogaagaza. Era manyira abo bajjowa. Ogaagaza ki? Manyira abo. Ate nga nkyaliwo kumpaka na mirembe. mirembe. Byabano byambufumbo. Byabagaana okufumba. Oba tunobanga tunoba gwa bufumbo mufumbo kinki ofunye mu bufumbo. Mbweyagalira. Obufumbo busasula ki? Mbweyagalira. Omusajja nasula waka ennaku 2 nga tasula waka. Nze njagala era singa mugamba nti sula buli lunaku wano era singa. Kyolanga wamuwunika. Naye sikyagala bali mbawunika. Nze nkyagala. Oli contented. Ti muwiiki mwagala mu ennaku ezi. Kyo kye nakugamba. Era zasulawo. Kino gwe nti wamuwunika nawe liwunika obwo. Ye ennaku zino. Kyokola mukama. Atabikola oli bufumbo oli bwe. Sibu sala bufumbo. Sikola be wentu na wenfanana. Mama hizo kubaga senze munungi aliawo. Naye siko kyenkoza baita Nyondo Glim. Ndagala be wenfana wentu nula Kakati. Soko kwa msajja okufumbirwa. Lindako. Ku myaka gyange. Soko lindako. Shi. Ntunuulira. Mu myaka gye nnina. Kati kuba mwaka faananyi bwe nali myaka gye. Wale ufana bulala. Watulikikako. Kitegeeza nali mata. Watulikikako. Naye kati gwe. Kati nange. Gwe tunuulire. Daba obugoyi. Mbulala kulaba mpala. Amabeere bwe. Kati nange ku myaka gye ndabirako wano nga bwende wefaanana. Osubidde nsobola okufuula omusajja okubula omusajja okufumba. Temulina mpisa. Saagala. Nze nzibagaana okufumba. Omugala nga muzunga. Muula. Nze buno obufumbo obw'okutulugunya abaana b'omusajja. Ab'okutulugunya okutuuka okufa. Buno obufumbo bw'ebijjama bwe biti. Nga muli akasasiro. Sibwegomba. Lindako gwe mwenyeko yakugambako nti omukazi gwe nnina ewaka mukyafu nnyo. Era singa teyangoba. Anti yabingamba mwajagalira mu bukyafu bwange. Wamuwunza. Mu bukyafu bwange mwajagalira. Wamuleka mu kibaita akasala kkubo. Tambula onviire. Musajja ng'ategeera nga tesimuwunza tasobola kwera mu maka bwe gati. Ba mu bufumbo bwange tuleke tutuule mirembe mu bufumbo bwaffe. Tambula ogende. Ani akugambye ngenda kwera mpaka era ekyandeese nkyanize visa yange. Era genda. Ngende mu toyinza okuute nga bwe wannangidde bwe tosobola zikuuta. Ati oli w'akabiri oli w'amaanyi. Nkyaliwo omukwano ebintu byange mwebibyomu. Tolina gyola. Era todda. Ekizigo ekigoba binnamakula ebizimba byonna ebikuli ku mubiri ng'owulira tobyetaaga kiikino. Nyondo Glim ekizigo mbagambye ekizigo ekigoba namakula ebiguuna byonna ebizimba ebikuli ku mubiri kiikino. Nyondo ani atamanyi Nyondo Media
ddukira weefunire ekizigo lemuleke okugoba abaami mu mayumba muleke okutugoba bannange nzija okukimira mu omukyala muleetera ekizigo ekyange ewa Nyondo Media oba Nyondo contactinga ku namba noti 52 8 noti 778 eyo enamba gicontacting wefunire ekizigo ekinakunyiriza ekinakukumira ku mutindo asigadde Tubo Urban Voice DXB tweyanziza nnyo.